Mu Uganda mukaseera kano Uganda weeri twetaaga omusajja gwe bayita Idi Amin Dada. Kubanga Idi Amin Dada abantu aba bakolanga mu government tebamwagala kubanga yabatuusangako ebikolobero olw'okukulupya n'okunyagulwa ensimbi z'omuyi w'omusolo. Mu Uganda saawa zino we tuli twetaaga omusajja Idi Amin Dada asooka atukwatire ku bantu abali mu government ya Museveni atugumbule omu ku omu kubanga tebalina magezi basirusiru. Mukama ansonyiwe. Mukaseera kano mwena mwalabye amawulire agagamba nti Simon Byabakama n'akakiiko ka Electoral Commission bali mu kuleeta etteeka erifoosinga buli munnayuganda okulonda lwa mpaka. Era oba tolonze ng'amateeka gakukwata ng'era ovunaanibwa. Era nga Simon Byabakama aleeta etteeka eryo okusinziira ku kalulu ka Kawempe akaabaddewo akawedde. Ng'era ensonga gyawa nti gavumenti espendinga sente nnyingi mu kutegeka akalulu naye bannayuganda ne batavaayo okulonda ne batejjumbira kulonda. Gavumenti nefiirwa sente kubanga bakubisa obululu bungi. Nti eKawempe bakubisa obululu emitwalo 19 naye abantu abaalonda tebaawera na mitwalo 2. Oba munfuna bulungi kitegeeza obululu bwonna bwe bakubisa baayonona sente za gavumenti naye ne bakomekerera nga babusudde busuuzi nga tebukoleddwako. Simon Byabakama kati ye ayagala okulowoozesa bannayuganda nti basiru tebategeera. Nga Simon Byabakama tannaleeta tteeka lifoosinga bannayuganda kulonda lwa mpaka basooke bakwasaganya amateeka agaliwo agakwata ku by'okulonda. Era Simon Byabakama oyo y'omu Nalukoola bwe yagenda okwemulugunya nga sina poliisi amagye gatandise omuteekako embeera jjaati bwe yakuba abantu. Simon Byabakama yatuula mu press conference n'abawa ennamba ze bagenda okubako nga bali mu kalulu. Newe batuuka omukubira ng'akalulu k'eKawempe kanyoose ng'abantu nga Museveni ne gavumenti ye bayiye amagye mu kalulu k'eKawempe. Ennamba ezo tezaaliko Simon Byabakama yakwata na simu. Era twalaba nti ba RDC mu kalulu ako balina amaanyi mangi nnyo agasinga ne ba Electoral Commissioner abaali baze okusupervisinga akalulu ako. Kati ye Simon Byabakama ayagala kutulaga nti bo bategeka akalulu akalungi naye bannayuganda be bataagala akalonda. Twagala okujjukiza Simon Byabakama nti ffe bannayuganda twagala nnyo okulonda naye gwe nga Electoral Commission mmwe mutulemesa okulonda. Simon Byabakama nga tonnaleeta tteeka lifoosinga bannayuganda kulonda era okutulaga nti ffe bannayuganda tetwagala kulonda. Musooke mutereeza amateeka agaliwo agakwata ku by'okulonda. Amateeka g'ebyokulonda galaga nti teri magye gakkirizibwa kuyingira mu kalulu. Naye akalulu k'eKawempe kaalimu emivuyo. Akalulu k'eKawempe baakuba abantu batta Simon Byabakama teyavaayo yadde kwogera. Kati ye Simon Byabakama aleeta etteeka eryo okusiiga akazigo okulaga nti akakiiko k'ebyokulonda kali independent era kafaayo nnyo nnyo naye bannayuganda ffe tutafuddeeyo kujjumbira nteekateeka z'akakiiko ka byakulonda. Era ayagala kutulaga nti akalulu akali mu ggwanga Uganda ka mazima na bwenkanya. Simon oyo Byabakama y'omu yategeka akalulu ako. Era ebintu byonna ebigenda mu maaso okubeerawo abaabiraba. Naye tabiwaako yadde komplimenti, tabiwaako yadde gamba nti nno abivumirira oba abyogereko oba abiyimirize ebiba bigenda mu kalulu. Bannayuganda bakubwa mu kalulu, bannayuganda bawambibwa mu kalulu, bannayuganda batokyalingibwa mu kalulu, bannayuganda battibwa mu kalulu, bannayuganda basibibwa mu kalulu. Naye Simon Byabakama akulaga nti ekyo si kizibu tekisobola kugaana bannayuganda kulonda. Oba okitegeera. Era ali mu kusaba Parliament bonoone ensimbi z'omuyi w'omusolo mbu bayise etteeka kubanga etteeka we liba ligenda okuyisibwa basookera mu kakiiko ka finance okubawa ssente zigenda okuyisa etteeka eryo. Basooka kola consultation okitegeera mu bukiiko obw'enjawulo ebyo zonna ssente. Era finance esooka kupuluvinga ssente zigenda okuyisa etteeka. Etteeka lyonna lye mulaba eriyisiddwa liba liyisiddwako ssente eziriyisa. Oba mukitegeera. Kati ye Simon Byabakama alaga nti nno gavumenti okufiirwa ssente mu kalulu kiva ku bannayuganda nsobi y'abannayuganda. Era ky'ovulaba nti amateeka agabakwata bagamenya. Amateeka agatabakwata ge bakozesa okutulugunyizaako mu nnansi. Kubanga tukimanyi nti Electoral Commission eyina amateeka gayo amalambike bulungi nnyo nnyo. Simon Byabakama galina okuyitamu okutegeka akalulu akasobozesa buli munnayuganda yenna okuba n'eddembe lye lironda. Naye munnayuganda yaggyibwako eri eddembe Simon Byabakama talina kye yali akozeewo ali awo azoola gaaso mu gaalubindi. Kati ayagala tutulaga nti nno bo tebalinaako yadde obuzibu. Kati awo batandise okutulaga nti bo
kwegamba bo tebalinaako yadde obuzibu era byonna ebiriwo mu ggwanga Uganda ebigenda mu maaso mu kalulu bo tebalinaako yadde obuvunaanyizibwa ffe bannayuganda ffe tubireeta era y'ensonga lwaki tetulonda na kulonda kwegamba ne tuwonoonera gavumenti ssente zaayo. Simon Byabakama bantu mmwe mugenda ne mwerowooza nti muli bagezi naye nga temuli. Tetuwagala mutusiruwalireko. Musooke mukole ku nsonga eziremesa bannayuganda okulonda. Mulyoke muleete ebyo ebiteekateeka by'ekisirusiru. Teri munnayuganda ng'atudde watudde nga tayagala kugenda kulonda. Musooke musolovinga ensonga lwaki bannayuganda balemererwa okugenda mu kalulu okulonda era musooke mutuule mwebuuze ki ekyalemesa bannayuganda okugenda mu kalulu k'okulonda e Kawempe. Bannayuganda baali baagala okulonda naye amagye gaabalemesa. Ebyo Simon Byabakama tabiraba wabula ye anenya bannayuganda butagenda kulonda. What a shame. What kind of nonsense is this? Simon Byabakama, whom are you trying to fool, you man? Omanyi muddaawo mu bifo ebyo bye baba bateekamu ne mukanula amaaso ne mwefuula nti muli bagezi. Kyagulanyi baamutulugunya mu kalulu ka 2021 n'ajja ewuwo Byabakama ne yeekubira enduulu toyina kye wakolawo. Era wamulaga nti gwe TV yo yafa tobiraba nakubiraba tobimanyi na bigenda mu maaso tobimanyi mu kalulu tobimanyi. Kati oyo ye musajja gwe musuubira nti agenda kutegeka akalulu kabeere ka mazima na bwenkanya era mbw akalangirire era ne bakwata ne Electoral Commission ne bateekako IEB Independent Electoral Commission. What a stupid nonsense. Eyo nonsense wa kika kyoyo. Byabakama 2026 mugenda kutulaba kimaafu ya. Bw'oba oyagala kuteekawo tteeka nti buli munnayuganda alina okulonda lwampaka muliteekewo. Bannayuganda bagenda kukulagirako bwerere nti basobola okulonda lwampaka ate obalangirire lwampaka. Kwegamba muli mu kuzannya bannayuganda reverse psychology okubalowoozesa nti obutalonda bwabwe n'obutajjumbira kulonda nsobi yaabwe naye nga mmwe mulemereddwa. Amagye gaabawamba executive yabawamba kubanga yebalonda tukimanyi Byabakama you are NRM cadre. We know that. We know we cannot get justice from you. So don't try to fool around us. Don't fool us, Byabakama. Don't fool us, please, and don't waste taxpayers' money for nonsense.